bisomesebwa mu lulimi Oluganda. Emirimu egyakolebwanga Buganda, enneeyisa y'Abaganda, ebintu byonna biwandirowoozezza nga bisomesebwa. So nga ndowooza nti singa ennimi ennansi zisomesebwa okutuuka ku wakirisini ey'okuna, abaana bajja kuba bategedde ebifa mu bitundu byabwe. Ekyo kyekyali ekimu kye nali nsaba. Ekyokubiri, nali nsaba nti abakulembeze b'ennono bakiikirirwe mu nkiiko z'amasomero agali mu bitundu byabwe. Nga essomero bwe liba mu kitundu, wakiri ow'omuluka, oba ow'omugombolola, oba omutongole, alina memba ku PTA oba ku School Management Committee. Nga kye nali ndowooza mu ekyo nti abantu abo bwe bakiika bajja kakasa nti ebintu bye twettanira ng'Obwakabaka bijja kubanga biteekebwa mu nkola, naddala okusomesa olulimi Oluganda. Ng'omusomesa bw'ayogedde, ekituufu mu nsengeke eno empya amasomero agamu olulimi Oluganda lwaviiramu ddala. Kubanga abaana babalekeramu option kulonda subject 2 zokka. Omunaana guliko pamuzale kati balina kulondayo 2 zokka. Ogenda okutunulira bangi nga tebalonda Luganda. Era n'amasomero agamu gesanga nga tegalina ngeri gye gayinza kusomesa Luganda. Nolwekyo abaana nga bano abeewaddeyo okusoma olulimi Oluganda ate mu mbeera eno ng'olulimi luddiridde nnyo, mwekubireko mu ngalo. Culture oba obuwangwa olwaleero tukitegeeramu kulowooza nti sitaani, kusabira, bisambwa, mpewo si kye kitegeeza. Oba obuwangwa kitegeeza ekyo ekikwawula ku mulala. Kiri kikulamba okugamba nti buli Muganda ekimu ku byo bulimi. Era kyangu nnyo wano tikya Ibono ne mwandibadde tayogedde nti si Muganda. Enjogera gy'ayogera oboolyawo tandibadde tutegedde nti enjogera gy'ayogera Oluganda olulabika si Muganda. So kitegeeza ke kabonero akasooka, olulimi lwo ke kabonero akasooka okulaga gy'ogwa enyumiriza mu gy'ava. Bw'okuba nti oli Muganda nibankuvumya bannaffe bangi nno bayomba bw'okereka n'ogaa nti bw'omunyolo omugaga nti yanvumye tiyakuvumye eki yampisa omunyolo. Mpozi nga toli munyolo naye bw'oba oli munyolo ne bakwita omunyolo lwaki oyomba? Bw'oba oli Munyarwanda ne bakwita Omunyarwanda lwaki oyomba? Nze bw'oba nti Muganda gwe nga nyinga. So abaana bano beebazizza okusooka olw'embeera eri gy'enjogeddeko nti amasomero gafunzibwa nnyo mu balina okulonda. So abasalawo ne balonda Oluganda kirabika baba bategeeredde wala okumanya nti balina okubeera ng'ekintu okubaawula ku bannaabwe. Olwaleero nno sebo waliwo omukozi gwe tubadde tunoonya ng'ateekwa kuba munnamateeka. Ye okusinziira ku bye tubadde twagala akole badde bagambye nti okubeera munnamateeka tekimala. Badde nsaba nnyo munnamateeka oyo abeere nga yasoma Oluganda olw'okuba bitugenda okukola nga yeetaaga okuba nga ddala munnamateeka naye ate ng'amanyi Oluganda. Kubanga Oluganda nga bwe nnambye bingi byo bye tuba tumusomesezza ebikwatagana n'enteekateeka yaffe. Abaana bano abali wano mu maaso go, abaneesi bano abali wano abatazze, leero olulimi tebakyasobolera ddala kuluwangira. Balekayo ebigambo ebyangu ate ne boogera ebizibu. Waliwo obugambo bwe badde notize wano kubanga zibikaluubirira n'okwogera naye buzo baba byogera batya. Kyesitanakola oli mu kifo kyoga nti kyesinakola ate nakiwambye naga kyesitanakola njajja nze agenda. So bwe twatusoma Luzungu oba olulimi lwonna naye kalugere ku Luzungu tulina kye tuyita first person, second person ne third person. Nze ngenda nze first person
naye kati atogera ate n'okukozesa first person ne third person nze agenda yiza another person oba oyogera ku muntu mulala tekaka nze agenda nze alya it is like oyogera n'omuntu omulala owokusatu nze agenda aba mulala si yekuwe naye atogamba nti kokola ki olimu babiri so kalubye nnyo lukalubiridde nnyo abantu okulwogera kubanga abalusoma oba bakendedde nnyo ate nga ne mu maka gye tuba tetukyalwogera nabadde nabakantu ku mutimbagano nga gwolugera sebo Katikkiro ngoga nti ow'emmamba yawasa walugave naye wakati basobola kwogera Luganda ow'emmamba yawasa walugave naye wakati basobola kwogera Luganda omusajja mukiga n'omukazi mukiga naye wakabogera Luzungu njagala kumaliriza nakano olwokubasagala wanvuya nnyo na akagero kentera okugerera abantu ddala okubagazisa obuwangwa bwabwe batunyumiza waliwo omusajja yali munywa mwenge wa ddanga n'atunda buli kimu nakimala awaka newasigalawo mbuzi yokka newasigalawo embuzi kati n'azimalirira n'embuzi agitunde naye omukazi n'agamba buli kimu kitumuze n'akabuzi ketulina nabo katunde naye nga bumanyi muteekateeka yaffe naddala ey'Abafirika omusajja yaba nannyini buyinza omukazi agenda okulaba nga omusajja amaliridde ddala okutunda akabuzi ke kazi kye yakola ng'asala amagezi ng'afuna agavubuka ge ng'agenda agateeka ku kkobaali nga ku geeti wali naye maasoko ne maasoko okuba erigenda mu katale omukazi bw'afuluma abiri omusajja bw'afuluma n'embuzi ye agenda okitwala mu katale agitunde abatuuka ku geeti n'asanga evubuka erisooka nerimugamba wayi muzeeyi ng'ogitwalawa muzinagati alino simbwa mbuzi n'asanga evubuka eddala nerimugamba muzeeyi eng'ogitwalawa yeekanga munaga sibanga nakutemu mbwa wanatabuse omutwe abayakatambula kebiri wetu nasanga evubuka eddala era nerimugamba muzeeyi eng'wa kitwalawa musajja nagaddala ndowooza natabuse omutwe nakwata embuzi naddawa ng'agizza awaka ng'alowooleza ddala nti oba oli awo ndo batabuse n'akwata mu mbwa kiki enjagala okujjayo abantu batandika okulowooza babalowoozesa olulimi lwammwe lubi amazina gemusina mabi emmere gye mulya mbi ensinza sitaani buli kimu kibi kandi era abantu bawuliriza ddala nga byanso n'okwogera Oluganda tebaagala n'oti okweyita namu ayagala kaliko kaka Aisha ya Luzinda takolaki talyagala nze niwamwongere ddala mwonge waliwo wanabe mwonge banange kakati nebweba ntambula mu kkubo nempulira ng'oyita Nakiwala nkyukayo ndabe Nakiwala bwamfaanana nategere ekyo bw'oyita Nansuga ngamanya twaki wamaama erinnya nalyo kamu kulyekwawula naye kyatoli wamaama wali wamaama okujjako omuntu erinnya likulaga omuziro gwo nelikuwa omuzungu gyeyandiyise biromu nolwasomesa abayisa abaana bano nga nyaba omusomesa bweyogedde Katikkiro ayogedde ebigambo bingi nnyo mukukulembezeemu ebiziramu amaanyi ku Luganda ebyagazisa abantu okuwandiika Oluganda kino kibabuulire Mukama nti naffe wano abaali bawandiika Oluzungu
yatugamba ebbaluwa zonna zetumwandiikira ziba za Luganda era n'abaali bato batalumanyi nnyo nganze yasomako taamu ebbiri kati mpandika Oluganda ngenda afuuka kafulu waalo mulwagale ate mutwale obuvunaanyizibwa obulutereeza bw'owuliraga sijja lya ng'omuganda eddawaga sijja kulya nze agenda bwegeniriko obutandika omugati baga nze ngenda kyesitanakola nokugabaga kyesinakola ntandika okulongoosa bannamwe mukolakola mwemuyirizeemu naye nga temukkiriza balwogera mu bukyamu abalwogera mu bukyamu baba tebamanyi kati mwabamanyi mubayambe mubeere kwawulyokuba nti mumanyi Oluganda kubanga ekimazima kati ate bafuuse bakeeko abamanyi obulungi Oluganda obunaalumanya ne mukusula bulungi mujja kubeera bamwenyi bamange mbadde nsaba abaana bano bawala ate minisita w'ebyenjigiriza ali wano mwedakiika emu ababuuzeeko bali okusinkana mu Katikkiro okumpa eddakiika eno yogera eri bawala baffe ekitiibwa Wambala olulimi yalinako obuvunaanyizibwa ddala mu kitongole kye naye ate naffe ab'ekitongole ekyebyenjigiriza tulina obuvunaanyizibwa okulubasomesa. Mukama wange Katikkiro nga bw'owulidde nti waliwo enkalu olwa karikulamu empya eyajja nga bwe balonda era twesanga tufunyemu gano 5 gokka naye ffe aba minisitule yaffe naffe ne tugenda mu maaso ne tugamba nedda n'abatalusoma kulutula mu bigezo watukkiriza mu ntegeka yaffe ey'omwaka tulinamu ekivvulu ekya Buganda nga ab'olulimi Oluganda bano batuyambako mubeeramu okutontoma okukokya okuzannya emizannyo naye nga mu byonna byonna kuyamba Buganda kaakati wadde naffe abalala tebalulooze kulukola mu bigezo nga mmwe wakyaliwo omukisa era okwagazisa abalala abangi Mukama wange mu Buganda nga twetaba mu bivvulu ebyo era essaawa ezinaatuuka ez'okuwandiika tujja kulaba nga nabyonna bisuusa tubawandiikirayo ebbaluwa eyo mwetabe mu bivvulu ebyo tubeere n'abantu bangi nnyo abamanyi Oluganda. Mukama wange n'Oluganda nsaba n'obuwonge ebigambo eby'omuggulu eri abaana bano Sanuse nnyo okulaba abayizi bano ab'ebisuusa badde mpulira nnyo okulaba abayizi b'ebisuusa myaka gibadde mingi era neebaza abasomesa bano ababakulembeddemu ekyamazima okubasinga mu budde twanyizeewo bunyige kubanga tokola najala oluvannyuma ng'ate olunaku lumu ebitogera bingi naye bwe bangamba nti nomusoma Luganda nengamba kanyigirize mbalabe singa mbabuuzizza wano abayizi ekintu kyemwagala kyemumanyi abasinga mujja kugamba mwagala ssente abantu abasinga bwe mbabuuza kikyemwagala twagala bugagga bwe mbabuuza nti obugagga kyekindi ssente nakyo kirungi era ne ssente kya bugagga naye si kyekyobugagga kyokka ekiriyo okumanya nakyo kya bugagga ate ng'ebintu bye tusinga okumanya n'okutegeera kisinziira ku lulimi netutegeera obulungi
era okumanya Oluganda kya bugagga. Bw'oyiga olulimi omanya ebintu bingi nnyo ebikwata ku bantu abo abamanyi olulimi olwo. Oweekitiibwa abadde agamba nanti atole wa maama. Kati wano mu Buganda ebika nsonga nkulu newandibadde tukyerabira okutuuka lwetutuuka mu mukolo ogw'okwanjula, kubanga Namakula tayinza kufumbirwa Ssemakula oba Ssemunjogi kubanga olwo lugave. Ne bw'okola otya mpozi nga muli bagwenufu, naye ekyo okiyiga bw'oba oyiga Oluganda osobola n'okuyiga ensibuko y'ebika. Empisa zaffe buli bantu bakola empisa zaabwe. Nagenda ku mukolo nabadde ngunyumiza olwo twabadde mu balungamye mukwano wange Munangole, omwana agenda afumbiddwa ate bayita taata w'omulenzi n'amazina leeta n'omuwala w'omugole n'amugwata ati bazina amazina. Wano mu Luganda tosobola kukikola. Enneeyisa, embeera zaffe kisinziira nnyo ne ku lulimi lutukozesa. N'olwekyo oyiga olulimi oba onoonya bugagga lukuma ebyafaayo. Ndowooza abasoma Oluganda simanyi oba mu siniya eno ey'okuna musomeramu n'ebyafaayo n'ebyobwakabaka. Oyiga ennono n'empisa z'ensi. Batugamba nti omuntu alowooza amangu akikolera mu lulimi lwe okulowooza. Olowooleza mu lulimi lwo. Era kyemwamulaba nti nno ensi nnyingi ezeeyuwudde ne zejja mu nvuba ne zigaggawala ndowooza olulimi ne bajja okutegeera, nga Japan, nga China, nga Korea, nga Malaysia bakozesa nnimi zaabwe kubanga basobola okulowooza amangu. Ate nekyolowoozaako kikwambira okutegeera, kikwambira okuteeka mu nkola. Era ndowooza mumanyi mumwena mukozesa amasimu gava Korea gasinga obungi, boogera olulimi lwabwe. Katemba ennyimba, kati ate bwenyogera ku nnyimba abantu baagala ennyimba bo. Singa njogera ku mudra otamanyiza okuba enduulu bamumanyi, naye abayimba mu nnimi endumu y'abantu ennyimba tebazaagala. Kyewuunyisa bwe bayimba mu Luganda abayimba n'abato ayimba bamala kuyimba mu Luganda abantu balyoka bagoberera. Nali njogera n'Oweekitiibwa Katende, Oweekitiibwa John W. Katende yali ssaabawolereza mu Bwakabaka, yali emabega w'ekibiina ekya Katende kiyitibwa The Ebonies. Bagenda ne bawandiika omuzannyo lwa Lungereza, ne bagenda e Busia eyo, ne bagenda e Kabaale, ne bawandiika ne bakukyusa ne bakuteeka mu Luganda. N'obwe Busia bw'okola ebisesa ng'okola mu Lungereza abantu bayinza obutabitegeera, naye ekisesa wano e Kampala n'obwe Busia akitegeera mangu. Kale okuyiiya okulowooza oba akatemba oba kuyimba era mu lulimi oluzaaliranwa kyangwa nnyo n'abagoberezi baba ojja kubafuna mangu. N'olwekyo olulimi bugagga era mbasaba mukirowoozeeko bwe mutyo. Mpulidde mu musomesa ayogera, ndowooza
ndowooza n'owekitiibwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'Oluganda ntyogeddeko. Kibaki okwogera Oluganda waka balowooza nti kya muwendo okwogera Olungereza. Olungereza lulimi lwa muwendo kuba lukozesebwa nnyo mu nsi, naye okuyiga Oluganda tekigamba kwogera Lungereza. Simanyi lwaki abazadde balowooza nti omwana bw'anaayiga Oluganda tajja kuyiga Lungereza. Naffe Olungereza natumanyi. Tufuba okulaba nti olulimi lwaffe telusoosowaza. Okusoosowaza mukumanyi. Tufuba okulaba nti olulimi lwaffe telusoosowaza. Era gavumenti eyagala abantu bayiga Oluswayiri. Nabuulira abakulu mu gavumenti. Era okwagala abantu bayiga Oluswayiri, musooke mubaagazi okuyiga ennimi zaabwe nnansi. Wano bayiga Oluganda, ab'Omancho bayiga Oluluwu, ab'Enkole bayiga Olunyakitala, olwatu Olunyakitala, Olutata, Lunyoro, Lutooro, Nyankole, Lukiga. Kijja kwangwayo n'okuyiga Oluswayiri. Naye abantu baabano okwavula kubalemye balyoke batambule. Era ekimu ku kyemisana abantu okwogera bulungi Olungereza kubanga tebamanyi Luganda oba kale tebamanyi nnimi zaabwe ennansi ezaaliranwa. Era bangi mubawulira kubanga ogezaako okuyiga olulimi fuba okulaba nti olwogera bulungi. Oba oyize Luswayiri gezaako okulaba nti olwogera bulungi. Oyize Lungereza oba lugimaanyi. Naye kijja kukwanguya ng'ate omanyi Oluganda. Kyempapula bati abantu abasinga n'Olungereza tebalumanyi. Nammwe muli tekubaako batamanyi Lungereza. Bagamba nga muwogera olulimi olufaanana n'Olungereza naye nga si Lungereza. Kuba temumanyi Luganda naye nga muleeta okusoma Oluganda mutakuyiga nnyo Olungereza. Noolwekyo okuyiga Oluganda tekikugamba kuyiga nnimi ndala. Era bagamba nti omwana omuto kati nga mmwe muli bato okusobola okuyiga n'ennimi nnya mulundi gumu kubanga obwongo bukyatokota. Era omusomesa agambye nti balowooza nti oyiga Oluganda oyala muntu loko kyeki mu Luganda ogera loko kyeki mu Luganda. Sirowooza ekikufuula owa wansi ng'okumanya okutono kikikufuula owa wansi. Era bw'oyagala okubeera ow'omulembe siraba okuyiga Oluganda engeri ekikulemesa okubeera ow'omulembe. Omulembe kiki? Okumanya ebiriko kigabagakose namazima gwe mulembe. Siraba ngeri okuba nti nno manya Oluganda beeri omuntu wa wansi. Ndi wa wansi nti kakati nze mundabangwa ndi munnamateeka. Munnamateeka oyinza okuyita owa wansi. Kakati ono Oweekitiibwa Wamala alina digiri esembayo PhD. Ono omunaku oyinza okuba muntu wa wansi atya naye ng'ate olulimi Oluganda lulu yakutwala. Omukyala oli ali wano baminisita kanoolwayo omukyala getegemuganda bawala abakugira naffe mu Uganda abadde ye akulira essomero lya Trinity College Nabingo oyo ayagala okubeera omukulu w'essomero lya Trinity College Nabingo kati wa wansi atya. Kati abogera ebyo oba bema wansi. Oba abantu balowooza nti ogenda e Bulaaya okubeera ow'omulembe naye Bulaaya tugenzeeyo. Ekyamazima n'abazungu batwegomba. Kati ekibategeeza nti omuntu oba wa wansi kyekiki. Oyinza otya okuyiga ekyobukaya bakama nti kikya wansi bali babyogera mu ngeri ya butamanya. Wano tukozesa abantu bangi kuba Kabaka alina ebitongole bisoba 20 birimu abaweereza bangi. Bonna bayivu naye bonna batekukumanya Oluganda. Bonna bayivu naye batekukumanya Oluganda. Abamu bali wano tulinabo wano olowooza Oluganda lwokuba okudinda naye bayivu. N'omukyalo oli ebimu by'abaana bawala kambalye Carlton Scovia nakamenya tekulaba ku telefayini. Agamba ebyo aba anoonya bibye. Ye aba alowooza nti era njagala abo ababyogera mu gye mubandeetedde tutuule bangulire eby'omulembe bye bamanyi.
bajja kwezuula nga ate boba nsi ekiziridde kubanga tubamanyi abatukanya amasomero agatandikibwa edda amagundiivu basomesa Oluganda. Amasomero amagundiivu nga Nakisuusa, nga Kibuli, nga Kisubi, nga Namagunga, nga Naminyango, nga Buddo, nga Kitovu, nga Nabbingo n'amasomero ago bwe gatyo ge masomero amakulu amagundiivu. Ekigambo obugundiivu nkitegeera, abato bamanyi ekigambo obugundiivu bayinza obutakitegeera. Amasomero ag'erinnya agaluddewo ndowooza nti ag'erinnya ndowooza mujja kitegeera. Waliwo abato bano bali abato bambadde langi eya kyenvu bali mu klaasi yabo bakyali bato bayinza obutabitegeera. Okugundiira kwe kubanga okakase okugundiira. Omuntu omugundiivu aba mumanyifu. Akati amasomero amanyifu agamanyiddwa obulungi gali Nakisuusa, oba Kibuli, oba Buddo, oba Kisubi, bwe gati Nabbingo basomesa Oluganda. Olw'ensonga zino zitwogeddeko n'endala nnyingi nnyo, tekisoma bintu birala byonna. Musasa Senior Secondary School olw'okusomesa olulimi Luganda. N'abazadde bakoowola bakozesa omukisa guno abaana b'emizango enansi awaka. Olungereza bajja kuyiga, tekijja kubagaana kuyiga Olungereza. Nze nalabako omwana nga wa myaka 4 ng'ayogera ennimi 4 Oluganda, kubanga bwe twali tubeera nga waliwo basika w'Abaganda Oluganda naye nga Lusaanya. Kati maama we nga babeera ku muntu ayogera naye Lusaanya lwokka. Omwana ng'ayogera Olusaanya tusomere ku nasale ng'ayogera Olungereza ng'atazanya n'abaana b'abalubi abaali boogera Oluswayiri. Ennimi nga wa myaka 4 ng'azikyusa bukyusa mu ngeri ekwewuunyisa. Ye kasita amanya nti no bwe tumanyi Luswayiri ng'ayogera Oluganda, bw'asagala n'okusomera ayogera Luzungu oba ayogera Lusaanya. Myaka 4. Era omwana oyo yafuuka munnannimi bwe yakula kati akuze, kubanga yafuna omusingi ogwo. Awo nno mmwe muli watuufu munywezeewo, era ensi ejja kubambira okufaananamu ng'omusomesa ono aba ibe, kubanga mmanyi nti ennimi endala naye azimanyi atuwona abasomesa b'Oluganda. Sanyusa nnyo okubalaba abaana Nakisuusa mubalabirira abaana bamire baana balungi mukwate bye babasomesa ati nga bwe muli musomero musome n'amanyi gammwe gonna n'enene yammwe ebirungi biri mu maaso. Katonda abakuumi. Ekitiibwa Katikkiro ne baminisita be n'abaliwo wano wonna, nsanyuse nnyo olw'okubeera ku lunaku nga luno. Bali njagala kubuuza ekibuuzo ngaffe abaana abato abayiga Oluganda, ki kye mukoze nga abakulembeze ba Buganda okubeera nga language tugibusina okubeera nga nga tulukulakulanya, kubanga tulina projects mu new curriculum, tulina projects tubeera tusobola okukola ebintu eby'enjawulo. Kati nga omwaka oguwedde twakola projekiti yaffe y'akatabo ak'okuyigiriza abantu Oluganda katabo, naye tekatambudde nnyo, naye ate nga ffe ng'abaana ekiyinza okutuzaamu amaanyi kwe kulaba nga ebintu bye tugezambula era tulaba nga naffe tetutaddemu amaanyi kiri eyo abantu bwe bakiraba basanyuka. Kati nga mmwe abakulembeze ba Buganda mubadde mukozeewo ki oba muteekateeka kukolewo ki? Tusanyuse minisita w'okuba nabo, tusanyuse nnyo okubalaba. Amannya gange bampita Mbuga Hanat, era ng'ekibuuzo kye mbuuza Mbuga
wanje Mbuga. iye Okay. ekibuuzo kye mbadde mbuuza ffe ng'abayizi b'Oluganda mu masomero eyo gye tubeera bannaffe abasoma ennimi endala oluusi balina engeri gye baba bayisaamu abayizi abasoma olulimi Oluganda okugeza muyinza okuba ne bagamba kati mmwe abakola Oluganda bwe munaakula kati Oluganda lunaakuyambawa like ki ekinene nnyo kye tusobola okuwa kati nze mbadde neera nsituse okubuuza tino mmwe abakulembeze mujja tuyamba mutya kwekyo oba like simanyi engeri yakibuuza naye munakolawo ki like gezaako n'abaminisita bo amannya gange nze nina Kalisa ndi Muganda kubanga nsoma Luganda naye ndi mukyala Munyarwanda naye njagala Buganda so nalifuula Kalisa eyeddira Kayozi so nze kyenjagala okubuuza kiri nti ngaffe abatali Baganda olumu tusanga okusomozebwa kungi tutunyoomebwa abantu abasinga kiri nti nga namutebe osanga nga nina amuyigiriza Oluganda kwani okunjigiriza Oluganda naye olumu tusanga okusomozebwa kungi kati kyembadde nsaba kiri nti kiyinza okuba otuwa ku magezi oba otugamba ekyokukola mu ngeri zaffe ez'okwekulaakulanyamu ngaffe abagazi b'Oluganda era baagala okwongerayo mu maaso. Neyansi. Nse nnyo okulaba Katikkiro nga minisita n'abantu abalala bali wano. Amannya gange nze Nasumba Fatia. Era ekibuuzo kyange kikyatambulira mu kkubo lya Bugeddeko oluvannyuma. Naye nandibadde njagala okubagamba nti mwagambye mwagala okusomesa ennimi zaffe ez'ekinnansi ng'Oluganda okutuuka ku siniya ng'eyokuna naye ndowooza nze nti twandikoze amakulu singa tuzongerayo paka ku siniya ey'omukaaga kubanga subject endala z'emmanyi zetutwala ezitali compulsory nga FN ne German bazitwala paka ku siniya ey'omukaaga ate zo subject kale zigenda waggulu ziri ku ntikko singa Oluganda balwongerayo twandikoze amakulu mangi n'ekirala badde nsaba nga Katikkiro ayagala nnyo okusomesa Oluganda ayagala nnyo okuteeka ku ntikko nze ndowooza nti twandikoze nnyo amakulu era n'okutuyamba okulwongerayo mu maaso singa otambulira wamu naffe mu project zetuba tukoze ez'Oluganda ati nga wano bawandiika akatabo yiga Oluganda n'ekikakyo etwandika akatabo k'eddagala ly'ekinnansi singa okwatira wamu naffe obutabo ne bwongera okugenda mu maaso mu bantu nesobola okuteeka Buganda ku ntikko nenzanyi. Singa nategeera nti nno abayizi baagala okubuuza ebibuuzo twandifunye obudde buwanvu. Kakati eyasoose okubuuza ndoza yabadde Yumna Namakula tukozeewo ki okukuza Oluganda nze bwe nafuuka Katikkiro baminisita bajja kubabuulira sikifuna bbaluwa wadde n'emu ebawa minisita ng'eri mu lulimi Lungereza lwali lukozesebwa wano ne bagamba sitegeera nze Lungereza ebbaluwa yonna ejja gyendi erina kubeera mu Lungereza emirimu gyonna egy'Obwakabaka erina kubeera mu lulimi Luganda nabagamba ye kinaasoboka kitya enteekateeka waliwo kye bayita enteekateeka namutaayiika mu Luzungu strategic plan ebitongole bingi bikola enteekateeka namutaayiika ne mulambika emirimu gye mugenda okukola tebatera kuziwandiika mu nnimi ndala okujjako Olungereza naye babanze munesimanyi okusoma Lungereza era baagiteekamu enteekateeka namutaayiika tuzirina mu lulimi Luganda ngate ebintu bitegeereka bulungi mu mulyango wali gwe tosimba wano
ebyo byonna byali mu Lungereza abagamba saala kubiira bawo tosimba wano yimirira bwe munaaba mufuluma wali mu mulyango ogusembayo ojja kulaba akagambo kagamba babidduka yimirira mukono tovuga kusukka sifiri ttaano teri muntu yenna yali agambye ekyo olulimi Oluganda lumubuzaabuzizza kategedde bye tugambe biri ku bupande naffe tutambula mu nsi endala bakozesa nnimi zaabwe nagenda ekata tebawadde obukadde obubiri bakozesa Luwarabu naye bali obukadde obakamu 6 nagenda Denmark bali obukadde 5 bakozesa lulimi lwabwe kyetukozeewo kyekimu kweri tukozesa Luganda ebigambo bingi kumpi buli kintu kirina ekigambo mu Luganda manye kintu ba tokikozesa kibula olina nti gyekiri kireetyo Profesa Masagazi Masaazo oyo no walulimi Luganda nze nakiyanga wafu wali mwanyinaze yakikozesanga naye nakyalo bagamba nti nze nakiriita sirina bigambo byendese nze nkikozesa kukozesa naye ng'ate bw'okikozesa mu mbeera mwekijja abaana n'amakula okutuusa kati nti nno lulina kampuni kanoonya banagenda bisuza bwekidu Google kampuni kanoonya ate mulimu gwayo kisi kuno kampuni kanoonya bagiyita Google balokozesa ndoza kwagala n'akapiira akali katamu Arabu mu nnimi wano ebuvanjuba bwa Afrika bakozesanga Luswayiri na Luganda okuweereza omupiira tukikoze mpozi n'omutasiima ate ku radio CBS Luganda bonna abagwira Oluganda ku CBS Olungereza balumanyi naye bakozesa bulungi Carlton Scovia weetasaamu omulimu uyu naye ne bagenda biweereza mu Luganda okwo si mulimu kandabe baba anantimbuka ayinza kumanya bayimbi kyabayimba mu Luganda katuyireko rero n'amakulu omumanyi wali omulidde bayimba mu lulimi ki ate omulala ani mudra ayimba mu lulimi ki kati olimu akubuuza nti olulimi lunaakuyamba tukabayingira dani n'abatanzi tebamugera nesemu nambijja oba Farida Nakazibwe anita tamanyi Farida Nakazibwe kakati oli wakubuuza nolunga kitaganye n'Amerika Farida Nakazibwe oli akubuuza akuyisaamu amaaso yatamanyi ozimuga nti takubeera Katikkiro ate akamanyi Uganda alifuula Katikkiro sirowooza n'olwekyo oba tafuuka minisita oba oli akubuuza abatamanyi kamawulire abawandiisi waliyo ndowooza kati mu Uganda ndowooza Oluganda lukola olulimi olunansi olulimi olukololwamu baagezaako ennimi eziganda kati Oluganda lukola obukedde awandika Luganda oluganda omulimu ogwo kugaba bingi nnyo bisobola okukola osobola okukyusa ebiwandiiko olumu ndi munnamateeka ndowooza mukimanyi kakati olumu nali nina abantu benkolera emirimu munnayuganda n'Abachina kati ng'ate tulina okukola endagaano mu Luganda ne mu Lungereza ne mu China twagenda mu kitongole ky'ennimi emakerere ne tufuna akuteera mu Luganda awo luno anaatimbuga emirimu gireegera oli mugezi emirimu gireegera byegiri nina Baganda babagamba nti lwaki bw'ososoza Oluganda nga tuli Muganda abaffe namukisosa waliyo omusomesa Olungereza asomesa Olungereza waliyo omuzungu abaire Olungereza asomesa Olungereza naye tewali basomesa ba Lungereza oba nolujamanijeeri waliyo Omufalansa omwenge Omufalansa musa Omufalansa waliyo Omufalansa asomesa Olufalansa naye kimusoma kati oli agamba ki ekirumu ekiti oba bana banalowooza nti kati tunono wangeri naye twakyaza wano Omungereza omulangira omwana wa n'abakyala b'Olungereza bamuyita omulangira Edward Prince Edward abona balabamawulire babeere
Prince Edward nyina yenna abakyala tulina Elizabeth ono yakafa naye twayogera naye Olungereza naye tusuli Bangereza owulira kabisa n'olwekyo obyagambirira abalina oba kikyaliko abasomesa Oluswayiri lwa Tanzania walimu wa Kiswahili si Waswahili wakabiragana waliwo wasoma Oluswayiri wange abasomesa bagwanga Baswahili baganda kati n'olwekyo nawe osobola okusomesa omuntu Luganda atoli Muganda ate kirungi n'omusomesa ibe naye anywa oyo aba abawansi bateesagala kukyogera naye fakiti yanansuuga yaleesa ekirowoozo nti olubisomesage nolwakusingayo kukanamuka ekyozo kirungi kuba kati ekirungi tolosomesa osobola okufuna PhD nga Profesa Masagazi Masaza kirungi naye okukoleramu bingi ekyamazima tosuka bukadde onaabona Olungereza simanyi oba mukimanyi mu Uganda naye walimu abantu abasoma obukadde 20 abamanya Oluganda obusuubuzi bwonna mu kibuga ebyogera kwogera Luganda nagenda Mbale nagenda Mbarara nagenda Kabale nagenda byonna boogera Luganda n'olwekyo emikisa gyosobola okufuna mu lulimi olwo mingi era banasomesa kusingayo mpaka kitakuba kirungi naye ekiteekateeka zammwe n'akatabo kali bwemukula olutabo obwo ne pulojekiti mutegeze minisita w'ebyenjigiriza osobola n'okwogerako ebyo TV ne muredio n'okumanya tubadde tetumanyi tetwagala kubeera bajega abawulire baana mmwe k'olisanga omusajja Omungereza n'omugamba ntomanyi lulimi lwo naye oyogera Lungereza nga tokulidde kubanga otuuka okulidde embeera nekulemesa naye ng'okulidde akusunga okusunga mukumanyi okusunga mukutegeera nibaana nabo tugera mubibwati babimanyi tugambe kale akusekerera okusunga kwe kuba nti omuntu ekintu kyakola obadde tokimusuubiramu akusunga Olungereza nze badde n'abazungu bangi nnyo era bw'obeera n'ababeeru nga tomanyi lulimi lwo nga tomanyi buwanga bwo tomanyi byafaayo bo bakusunga tetutamanyi tetulowooza babagamba nti simanyi banange omulembe loko omuzungu alowooza tuli loko mbabuulire ekituufu n'ogenda mu bazungu ebyo tomanyi byewamwe paka mutobona n'okusoma teyasoma kati olwomusoma biki gwe muli watuufu munyweze tumaliza tujja kusaba ekifaananyi ku madaala kuleke mikisa gyo era baffe omukuumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavata naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka wangaala. kuba kiina ate singa kisoboka naali kutuuma erinnya bigongolo tebitta nnume Uganda tuli wano Bulange Mengo Katikkiro adasikanyeyo baana Nabisusa Girls banono abakola olulimi Oluganda
bakiseeko wano embuga n'abasomesa baabwe. Okay. Amanya gange nze Luyiga Sauda ali musomesa olulimi Oluganda ku Nakisesa Girls School. Okigendererwa ky'okuleeta abaana bange mu kifo kino tulina chapters mu new curriculum ze twetaaga abaana baffe okumanya. Ekisooka tulina chapter ya clans ey'ebika, balina kumanya ebika byabwe, abakulira ebika ebyo, amanya agatuumwa mu bika ebyo byonna bagenda kubiraba wano olwaleero. Ekyokubiri bagenda okulaba ku bifo ebyobulambuzi ebyobuwangwa, eyo naye emu ku nsonga ezituleese olwaleero. Ekyokusatu beetaaga okumitinga ku cultural leaders. N'ekirala nze omusomesa w'olulimi Oluganda ku Nakisesa Girls School badde njagala nnyo abaana bange bamanye nti essomo lino lirina omugaso mu nsi, lirina omugaso, basobola okufuuka ekyomuwendo nga bayise olulimi Oluganda. Olaba mbatute bogereko obulungi ne Katikkiro n'abagumya era n'abazzaamu amaanyi, ekyo tukimwebaliza. Nze Luyiga Sauda Oluganda ku Nakisesa Girls School. Okay. News gatwadde n'abaana Bisusa Girls Sega Gerald tufuna kuseera omusanvu 20 mukaaga 28 News Uganda kwatira omukolo gwo gwonna